Okay, cruise exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira. Nyongera okwaniriza gwe naatulaba naawe agamba nti cruise obalansinga bulungi stories otuwakasavu kanyama stories ezitwongerako stories ezitusanyusa stories zetufunamu ekyokuyiga stories nyingi nnyo zenze nkola naye nga gwagamba nti amaanyi mangi nnyo. Ntambula ne basajja bange Sharif abeerawo wali eri abamu mumanyinga mama Nakitende Abdu ate wamu ne Kim Sidof ku kamera abeerako bulungi nnyo. Kale timu tutambula abantu bangi nnyo ne tubanga tusobola okutusaako emirimu gino gy'olaba. Tujja tutandika okutambula mu nsi ez'enjawulo. Gwe kimanye nti bw'oba otwagala mu nsi ez'enjawulo timu yeeyo gye tutambula nayo ne tubanga tujja okubaweereza emirimu emisava ne gitambulira ddala bulungi nnyo. Kale tuli proudly powered by Kamoga Property Consultants. Bano nga basangibwa wano ku Erubowa. Bw'otuuka Erubowa opposite police oba balina bulungi nnyo. Ne bw'otuuka Erubowa n'obuuza Kamoga muganda wange mwannyinaze toyinza kubula obeerera ddala mu kitundu ekituufu kyennyini. Bano tebakola kirala kyonna badiringa mu ttaka batunda ttaka lya byapa byokka. Kati nno olunaku olwaleero emboozi gye njagala okukuleetera bangi nnyo twalaba era twakoma okuwulira okuziikibwako eyali omuyimbi Harriet Kisakye, naye abaana twabalaba, naye nno munnange ebintu by'ettaka nga bw'obimanyi birimu abafere bangi nnyo, naye nga nyongera okutegeeza nti bantu batono nnyo wano e Uganda nga omwana wo ofa gwe omuzadde nga omwana wo oba abaana bo bato nnyo tebamanyi na ttaka lye waleka, tebamanyi na buli kimu bwe kyali, naye abantu bolekedde ettaka ne batuukiriza obuvunaanyizibwa okukwasa abaana ab'ettaka mu myaka ng'abaana abo batuusa okwetegerera. Omwami gwe nina ku katebe olunaku olwaleero mwami Kamoga, olwaleero nange mwennyini mbadde emboozi eyo nga saagiraba. Emboozi eyo yazannya ku Bukedde TV ndowooza eyiseeko emyaka giwera 2 naye nga kinshokinze ne ngamba Harriet Kisakye yagenda okufa ng'aguze mu Kamoga Property Consultant ettaka ate nga n'abaana tebamanyi, naye omwami ono n'alinda omwana n'aweza emyaka 18 n'amukwasa ettaka. Omulala alitunza abantu abala kuba ani yali amanyi, ani yamanya, naye amazima ago ge tusinga okwetaaga mu ggwanga. Katikkiro agamba obwerufu kintu kirungi nnyo. Kakati buuza kuba tulaba, bw'omala obuuza kuba tulaba nze nkutandika okwokya kajoyijoyi w'ebibuuzo kuba nange mwennyini onkanze. Bamusaako mwenna abatulaba mwebale gye mukolako, bannayuganda mwenna bali mu Uganda abali ebweru w'eggwanga mwebale kuweereza mirimu, mwebale kusiga nsimbi mu ggwanga lyammwe nakwekulaakulanya bayozayoza okuyisa mwaka omukadde. Ninsaba Allah naguno mupya 2022 abalimu ebirungi byereere obulamu obulungi natugere gwankulaakulana buli omu gyali inshallah taala. Amanya nga bulijjo nze Kamoga Muhammad era nze omu ku badekita ba Kamoga Property Consultants Limited. Company nesangibwa Rubowa Kamoga House kujja ova mu tawuni linya Ntebe Road bagangenda wa Kamoga kino kiyita Kamoga House. Wano wenyini tutudde ojja kujja office fana bweti tuliwo gundi ndali yonna ojja kujja otusangewo twogere naawe tulina abakugu musoga zettaka nga kitukulembeza mazima. Enaku zino mpulira abantu bagamba Haji Kamoga wakola hijja hijja naye mente gikola mu 2 naye inshallah taala nga baguddewo mwaka guno inshallah taala. Haji kasitona ntirako abasajja bange abo noŋŋamba nti kati oba ŋŋende ne Sharifu oli okukola hijja, naye nga kale tuli ne Haji Kamoga Property Consultants gwe tulina olunaku leero. Haji, sooka otubuulire emboozi nga bwe yali ey'omugenzi. Mwakwatagana mutya, kyatandika kitya, mumaliriza muta paperwork, ebintu ng'ebyo. Tutandikire emboozi okuva bwe yatandika n'okutuuka wali eri. Omugenzi Harriet Kisakye yali mukwano gwange Katonda mumuze mirembe ate era ye client wange. Kisakye yangulako ettaka myaka mingi egiyise fasi jukira nawe yalinguliza manzo okutuna mu bitabo n'endagala agreements yaki byazikolera naye wangulako ettaka eryo n'angamba ettaka eryo byapa yeta byegulidde nga yabulagulidde baana be byali byapa 2 nga biri Bulwanyi kiriwa Bulwanyi Mwakiso district wenza kuyita Emaya wenza kuyita ne Kitende oluvenda Kawoka oda Bulwanyi. Takale waligula
nembera n'ebyapa bunene ki bugazi ki za ripoti 2 5 temba n'ebyapa ati ye ndozo mulamu bwe yali yeewulira nankubira essimu nampita nga ali mu ddwaliro Mulago ne bantumya nagamba alina byagala okukola ki okuŋŋamba ne tugenda mu ddwaliro abali mu kasenge n'abagobawo musigalamu 2 mu kasenge nga mwami Kamoga ettaka lyange bwe mba nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno tuliwo wa famire n'omu wabula waliwo abaana bange 2 kuliko omusiraamu atali musiraamu kati bwe yafa era mulumbe nabategeeza nti Harriet yagula ettaka lye era ebyapa nkola ki mbiina mulumbe wabategeeza era abali mu kuziike bonnamwayo bakimanyi nimbategeeza nti ebyapa mbirina nabanga yaŋŋamba sibawa ba famire mbyo baki baana be so nga ninda abaana abo bakule baweze emyaka 18 kubanga bali tebalina ndagamuntu okufuna endagamuntu kuba identity cards kyose ekyapa bamala kuweza emyaka 18 kati nalinda ne bali nga basoma nga tobafuna nene ngumiikiriza nemba n'ebyapa byange paka banakula olina wa Luganda gwonyega bajjako wano okutuuka abali bawuliddeko nti Harriet yafudde oyagule wakatake wa Kamoga pressure ali nnyingi bajja nibavudde ku Bukojja nibagamba ffe tumuzaala twagala byapa yaliko ebintu bingi Harriet yali kasi yalina saluuni yalina bandi yalina emmotoka n'ebyo nabyo balina ababitambuza ninze naye kuki ku ttaka lyo kale nali mmanyi so neŋŋamba siyinza kuva ku kigambo kya mugenzi ffe kampuni yaffe ya Kamoga tutambulira ku mazima tetulina nnyo ssente nnyingi ne tulina amazima naffe twemanyi nti abalala bonna tubasinga muki mazima mu by'ettaka so nengumiikiriza ati omwana omu ate ebyembi omwana ate naafa omusiraamu bayagamba yampanja abaana 2 omusiraamu tali musiraamu kati omusiraamu nakola ki naafa kati omusiraamu bwafa nibasiraamu atazze musiraamu Marvin Kiguli omusiraamu yafa nga maama amaze kufa era abantu bagimanyi nti yafa maama amaze kufa nsigaze ebyapa 2 kati naye sina option yonna ndate omwana asigadde omu kyapa tekamweko kimu no nena kwata ebyapa byombi 2 nenkwata kyodi yafa ntyo nasigadde omulamu mbiwoona asigaddewo so nengumiikiriza bwe yakula aweze emyaka 18 nenkwata ebyapa ebyo nembikyusa nteka amanya ga Marvin Kiguli era nemuyita nemta Andubeno Kibuuka n'omukyala yajja nina bitaka kumwe bambayita Matovu omulala Matovu Junior ne bajja ne Kasibante kakyanta niyo yali nnyo mukwano gwa Harriet Kisakye yali nnyo mukwano gw'enfaafe banga yabatambulanga bonna baganja nkwase banga ebigambo byali bingi ba family ebyo byapa baka muga bitwala oba ebyapa tabituwadde omwana awezezza emyaka 18 zezza nembikyusa mitaka amanyage kati balina abayitaje babeero nga abajulizi nena baiti bamanyi kikengenda bagamba ne bajja mu office yange bano wenyiri tudde bagamba ebyapa by'omugenzi biki byandikira bibino ne omwana aweze emyaka 18 yakana sudde sente sayisi mubanja byapa nimbimuwa as simple as that tolwo kirala kyonna just kutuukiza buweesige bwange na buvunaanyizibwa bwange kwata ebyapa omugenzi byeyandekera mbiweki biteeke muki mu baana be so tyangamba abafamire be famire banekubako nnyingi era bankyawa basibadde byapa ebyo kubanga bali birimu ssente ningamba nina okutuukiza ekyomugenzi abaana baali bato nga bamayina nga nenabadde mbitunze tebayi kyebayinza kunkola bato nenga si kyekisaana tewaali yadde n'omwamanyi baali baana bato nenga naye nyina okuuma ekigambo kyange nti ssente zino teziggwa kulya ate okulya ennyingi sikugwa maddu so nalina okukuuma ekigambo kyange kyemugenzi kyenategeeza omugenzi namu obwesige nti nja kukola nga bwaŋŋambye so nali nyina kukola kyakola ki kyaŋŋamba nalina okiremera yali taliiwo ninamanya nti waali ebigambo byaŋŋamba nalina obijunyererako si bangi asobola okunyera ku bigambo byabwe naye abo empisa zaabwe abalala nenze nga nze Kamoga wano manyi nti amazima kyekikulu kubanga singa nange mbadde nga nze mvudde mu bulamu ensi eno omala ate nakulayisa obi abaana bange tiba tekiwooma so nga kukola ekirungi ne Allah akusaasira yes ku ssaawa eno tulina
olw'emboozi eyo tulina abaana tulina abazadde balina properties zaabwe ayinza okuba teyazigula wano ayinza okuba plan zagula wano muyamba okuprotectingirako abantu ebyapa byabwe tubayamba era noba tubagula wano kyapa newalagadde kikyusa kidde mumanya ga mutabani wo tukuyambako akyali eti yayagala nkikyuse nga amaze kulaki nga amaze kuva mu bulamu bw'ensi eno kubanga yamanya bwe mbikyusa nga akyali mulamu nabirekera abaana bali baana era bali bato kigeza bali bakiyateeka baabwe bali badde babatwalako ebyapa ebyo bano balimbalimba nanga nti abikyuse nga amaze kukula so nayinza obikyusa wali nga tanafuna mbikyusa mumanya gaabwe baana omwana omwaka gumu so okukyusa ekyapa kiwera mumanya ge kisabanga number certificates pesi were kukyusa ekyapa ekyo niyagala mbikyuse nga nga amaze kweza myaka 18 nga betegerera nti aba musajja mukulu aba amanyi kyakola so oli wabaguze ettaka wano noba taguze wano nenga ekyapa akina agakikyusa tumuyambako ntikikyusa nekidda mumanya goyo gwaga kibeeremu bakuza bano balisufunye obuzibu bungi nti ojja nowesiga omuntu abatali bamazima si bangi nti bamazima batali bamazima otuuka oba mulamu bw'ensi eno ebadde ebibyo ate nabifuula bibye yena bigabanga bakolaki nga babayagadde so mu mbeera eyo abansingo bafiirwa nga tebalesi makubo matuufu abimenyeka wanabikola n'ate nayekanga nga tebigenze makubo amakyamu so bwabanga obayagadde nti ekintu kijje ky'abaana bange tukuyambako yadde nga okyali mulamu naye nga mulamu bali wa myaka 2 adi myaka 3 tukyusa ekyapa ekyo kibeera mu mannya ge so tumukuyambako ntukolera ku mpapula ezo ezikyusa ebyapa ebyo ate tulina service endala nyingi nti noba nga olina omugenzi oyinza okuba abantu bangi balina ebyapa byabwe omugenzi yafa namulekera ebyapa bimulimye okukyusa era tukuyambako kubanga fenga wakamoga nti 70% tukozesa amateeka era gatuyamba nnyo otambuza ensonga zino nti omugenzi bw'ofa tulina abagenzi bamirundi 2 tulina omugenzi afudde alaamye n'omugenzi afudde talaamye omugenzi afudde alaamye yaluwa yafanga ebintu yabirambise watese mu buwandiike alaga ebintu byalese n'alaga babigabidde n'ateka ekiraamo mu nkola oba bitaba executors aleka balambise omugenzi afudde talaamye yeka staff aba afudde abasigadde aba family ye abali okumpi batula meeting ne basalawo nga baba bagadde so bwekibanga oyagala ebintu bitambulenga bw'obyagala kubanga ebiseera ebisinga obungi oyo obuba ofudde tolaamye omuntu gwotayagala nnyo ate yaba n'eddoboozi ddene ng'ovuddewo oba bafamire omu baba abamukuluwo omu abamuzaddewo nga bano abasigaddewo tebaliyanza kolaki kumwaŋŋanga so mpiira ebisinga obungi asalawo ate nasalawo muki obubi naye ono oba ofudde owandiise kitegeeza nti bwewandiika ekiraamo ogenda kufa n'abasinga obungi bwewabulira alowooza nawandiika ngenda kufa naye nga kiba kitegeeza wakati mu bulamu tutambulira mu kufa awe nkubuliza ekibuuzo obuzibu osinga bufuna mu baki mu bano bakeyateeka naddala abantu abaleka embeera ng'eya Harriet Kisakye obuzibu musinga busangawa era omuntu omubuusa ki bw'aba awandiika ebiraamo ebyo kati mu mbeera Harriet Kisakye gambe nti bw'okebera properties yayina ebintu bingiko gambe yayina bandi yayina emmotoka yayina saluuni n'obutaka obutalinaako byapa w'endagaano naye bwe naba ofunye omukisa n'oyogako ne Marvin ojja mubuuza nti Marvin maama bwe yaleka biki byolabako anjo kugamba ojja kuwa ansa entuufu kubanga simanyi bye balina naye ansa gyajja kuwa naye kyemanyi obulungi nti oba olesa ettaka nga lyakyapa lyo terifa lyendagaano yo kasita ogenda akolagana ekyamaani nga kiggwa nga kwaki nga beeko baana balitwala nga bavuba abaana naye wandi ekyapa lyo terifa libeerawo balibanja b'emyaka 20 era naye 10 so kati bw'oba nga ogenda kugula ttaka please fubanga bw'osobola wakiri ogula eryakyapa kuba ery'ekyapa kyo kizibu kyo kikulumpanya banja babibba naye nga lirisi ekyapa mitendera gye kiyitamu okukitwala wekibanja sigyayitamu wekibanja akedde ku makya okutunda akabanja nakati yanyuse dda naye ekyapa kirina emitendera gye kiyitamu era singa kaali kabanja nga ke bali balwanira
tabade ubanje bungi byaleka ne munjo kwakola ki unomunga gwagenda na data mayina je buli neye ekyapa kizibu nnyo kola ki so mbakubiza nti alisi obeera ogula ettaka 222 oyina endagaano 6 endagaano 7 zanza abo banja kusoko kome kwezo ononyo ogule kuki ku byapa oba byoyine bibanja tifunonya nanyi ettaka obi transforming obyongereko omuwendo ofune ebyapa kubanga ofune ekyapa ofunye bwanyiro bwanyani obwenkomeredde abasinga munjaga kasafu n'endagaano nakola ki natamana nagenda endagaano sekite si amanyi nnyo ngeye ekyapa so afunye ekyapa abakola advantage so mbakubiza nti oba ogula atisi gule ekyapa oba okola ensobi n'ogule watali ekyapa nonya nanyi ttaka osobola ofuna ki ekyapa kyawo oba toyina nanyi ttaka nga tumumanyi nenga ekyapa gye kiri mu land office jantu kwesaba kugube tulina bajje bakuyambeko bayole empenda z'ettaka eryo oba omala okola empenda z'ettaka eryo balabe nanyi ttaka bogere naye osobola okwegula alisi yadoyina ekibanja nayo yongereko omutindo kwongera omutindo kikulu nnyo ku ttaka noba n'ekibanja emyaka 2 wekibanja oba okyabanjibwa so yongerako ofune ekyapa osobola okuyita ow'ekibanja ofuka ow'ettaka ya Mwami Kamoga tweyanzenge otutangazaamu kaawo naddala abantu abaagala okulekera abaana ettaka n'abo wamu n'abo abayina ettaka essaawa zino mu Kamoga property consultant naye nga babadde beetaaga information eyo kakati mbadde nkusaba nkuyitirireko mu bibuuzo sho gye twasemba okukola osobole okubaddamu ono Christine Chomugisha agambye thanks Alan for bringing that man to us hope everyone has learned something about the land okay ona kwebaza Priscilla Habina agambye this is really good message to diaspora okay ona agambye this is very helpful thanks Alan and Mr. Kamoga ona agambye Alan mbuliza Mr. Kamoga fabali mu west abali ebusoga oba abali mu districts endala mugenda tukolako mutya ndagire Florence bobanga oyinayo etofinayo ttaka takafiriri mu central nonjo banga oyina ettaka mu west n'ettaka ebusoga ngo ino yagafunako kyapa era tukuyamba masavu yagenda wonna mu Uganda yonna so oyinawo ekibanja ngo yagafuna kyapa kyawo mwenako ebijja byammwe netemanyi bayinza okujja basengula tujja kujja mu kompanya ferowa tukwekwate batubire ku simu zange 0775 500 700 ba Airtel 0700 17 16 73 simu ezo nzeke nyini zenzi kwata bukikuba kongera bize please manya njogera naye nejjamo wayo ojeza ku WhatsApp tebanso okufuna. Okay. Kasule Francis agambye thanks so much for that program. If I bought a plot from someone I want to get that chapa, what's the process? Yafuna ploti. Yes. Yes. Tigeza yafuna chapa twaliwo chapa esokerwako tusokera tenwa ye chapa oyagula wafana watya kichentegeeza onzo baya yabamuguze kibanja n'ekibanja kiri ku ttaka lyani kuleke kibanja kiri ku ttaka lya Kabaka ya process ndala nzo bwe kibanja kyagula kiri ku ttaka lya government no process ndala mukulikeyo kakati waliwo omukyala waliwo omwami bamita Benjamin agambye what size of land do you need to have to get a land title? Bunene kyobwe ttaka bwe yeetaaga okuba ne land title. Akasookerwa kakatini kisinze ttaka weriri odibanga liyene nga mwakiso decimal 10 but ebitatano ku 10 plot etandikirwako nibino bwa 5 kwa 5 5 kwa 2 otabwa chapa kaba butini nnyo kyakati amakubizanyira obogule ttaka lisugula 5 ku 10 etandikirwako yes abaso okufuna ekyapa. Nankungu Gladys Kisakye agambye thanks for the program, please can we get a number of Mr. Kamoga? We need a plot of land. I need a land in Wakiso district. Yes. Esimu eri 0775 500 700 ya Airtel 0700 17 16 73 simu jo kuba kozokka aba wina watu ina ku website yafe www.kamoga.co.ug. Wakiso muli mu Meka era side ki ku website kuje muwereza kuteka ttaka lingi ndio lya bonjo kwagala kuva ku milioni 10
15 2 5 yo wagenda ku website yo gyenkumulagiridde ajja kubikula nifananye kwebiri ne video kweziri asokuwa na shuka bikulako erifanana nalaba engudo zifanana twali kwata kweliri kwagenda ku website eyo www.kamoga.co.ug so ajja kuba bikula nimendo gitakweli ntaka nyine kweliri yes mufunze abaso kulifuna bina kyagala information alaza agambye tuli mu kubo tujja haji gwayina ekituufu mashallah mwami Kamoga musajja wa mazima nnyo namugulako ettaka mu 2016 ate mu kibanja mpola kate ne kyapa kyange yakimpa Nalubega Hadija tweyanzege era banjo tuguzize ebyapa era teyo ojja kusanga muntu yenna nga twamuguze ettaka nga tumwadde kyapa taliyo teri muntu n'omu ajja kuga nti kinagula ettaka Kamoga ne batampa kyapa fe tugule tukutunze ettaka tujja kuwa n'ekyapa tatuma olwamala sendezo ate mbisere bisingo bungi twagana ekyapa ne tukukyusiza notata wana ate n'abafere balanda office baba broker ekyapa kyo kiguza ate n'amaba ne bakibuza yes kato natukuwa nga kiwedde ngomuno gutereka butere sinagera kya mulanda office yes waliwo abuuzizza wano Nanziri agambye era ndoza kyabuuzizza singamba bweru nga dino obusente bwange ninga njagala kuweereza sakali yange nisasuleko mpola mpola mukikola yes kuba tumanyi abantu abenjawulo bafuna sente ez'enjawulo tebayina sente za mulundi gumu batena sente za kazindo ngatandika nagambye nti company yafe ya Kamoga Pato Consultants eriwo basically ku muntu wafe wa bulijjo atena sente nyingi nnyo eyo twajja kutuusa ekifaananyi twatuna kujja mulimu guno abantu takaleba nyingi ya baloya ya bayinginiya ya badokita niwe twajja mulimu gw'ettaka twakisembeza kumpi omuntu wafe wa bulijjo sokola kuba n'ekyapa so mu mbeera eyo osasula ettaka mu kibanja mpola bw'ozemalayo watukuwa ettaka kubanga ettaka lyetutunda lyaffe tetuli babulooka twinta ku muntu wetutundi ettaka tebatulina obutipoti bungi ono bwetutundira atukola tunda lyaffe era ojjanga bwoli tugagana nga gwe omuntu sasula ettaka omalayo sente tukuwa ekyapa yes Kasule Francis agambye bwembanga nagula poloti yange nga naye tebampa kyapa akkirizibwa okungobako nga tansasudde nga wagigula kwani ayinza obanga mu kugigula nga teyaba nanyi ttaka era bwe buzibu obusanga bwa mu kugula ebibanja nga mu kugula ekibanja teyaba nanyi ttaka ate amateeka mazibu amateeka era bwana kutwala mu kooti nakuwabira omusango gujja kusinga tokkiriza gula kibanja nga twabe nanyi ttaka kankiddemu tokkirizibwa kugula kibanja twabe nanyi ttaka bana nyi kibanja tokkiriza kutunda kibanja twabe nanyi ttaka nobo ina yika 10 notundako yika 2 n'entaka nakuwabira mu kooti omusango gukusinga yike 2 zigenda kufa n'omunana gwonna gugenda kufa amateeka gali fani n'entaka ettaka lyotwereri so ona kwegendereza okugula ttaka lyani n'entaka olina okusooka omukisa ogusooka nakukkiriza okutunda oba nedda ye alina obuyinza okubugaana oba okubukkiriza yes Safina Omani agambye ploti ya milioni 10 nga ya kyapa eba yenkana etya ploti yaffe etandikirwako obutini futi 5 ku 10 manyi yezo omuntu wafe asookerwako ojuzimbamu ennyumba kitundu kyawo sofa ebiriwo Kasanje tulina ettaka milioni 10 side ye Masaka Road yawo Kabira milioni 15 ezona ploti ziko n'ekyapa tulina side ye Garoga ebugabo milioni 5 n'ekyapa nga tukikuwa so gwe gamba nti wano wonyo nja okwetaaga sinza kukyoyagala otujja okutwala osiimawo nga tukugozera tukuwa n'ekyapa yes sir. Okay Shikat Hawa agambye ebibuuzo nina bingi Alani no offense Kamoga ssebo bwe mbanguze ettaka nga siri mu Uganda naye wano mu kusayininga transfer papers n'empeereza signature yange n'obufaananyi bwange omusaveya nebimpuweereze kale ategeeza nti bw'aba taliiwo n'aweereza ndowooza abantu be na bikira biki naga kugamba n'abafamire ye okubikolerawo empapula biki kiba kitya bw'aba nga taliiwo naye n'aweereza sente ze n'aweereza n'abantu be n'abasaveya ndozi process eyo mugikola mutya okusayininga paperwork
muboguze ettaka toba na bingi byagala nnyo kusayininga osinga ekikulu kya transfer form ekyapa ekyo mwe kigenda okuva okudda mu manyago transfer form ezo ziri online ziri ku internet kweziri osobola okgenda n'obikkolako ku internet no Ministry of Lands zirina ku website yayo kuliko forms nyingi nnyo wali transfer forms no ka printinga no signinga wali purchaser bakasayininga just signature kemala no sinika endaga muntu yo n'obufaananyi bwo biba byetaagisa okukyusa ekyapa ekyo then gwe otuma okukyusa ekyapa ekyo gw'otugamba ndi mu kiwe family yange oba mu kiteeke mu kimpeereze osayinga transfer ezo oziwereza mu DHL nezituuka nnaku 3 ziba zimaze okutuuka wano then omakulu ekyapa ekyo njoga mukimo kikola mu kimpeereze nga kiri mu manya gange oba mu kitereke nja kisanga so kitereka n'okisanga ekyapa kyo. Azeemu n'abuuza olina ekaze ezitali za bbeeyi nnyo mu byalo mbadde njagala eka 5 nga za byapa ku muntu nga gwe akozesa amazima. Yes, tulina ettaka oba oyagala ttaka nga ddene ery'okulimirako oba ery'okulundirako era tuba tujja kuwa ebitundu bye tulina gw'otugambe njagala mu kitundu kino. Yes, tukanye ikamakazi oyagala okugulako ogule tukuwe ekyapa kyo ttaka lyetulunda yonna omanya tuba tulina kukuwa ekyapa tetunda bibanja ekikulu nnyo wajja okuguza ettaka baguze ebibanja bwe tugutunda byapa byokka strictly tetunda bibanja. Mirimu Rogers agambye mumbuuliza Haji Kamoga atunda poloti zokka oba naffe aba acres tuyinayo atuguza. Yes, osobola okujja n'ogula eka bweyagalanga obanga poloti okulisa ofuna poloti osaze ettaka ddene nzoga njagala poloti 6 njagala poloti 8 tuzigatta wamu ntunda poloti emiliyoni 10 tuzigatta zoyagala oba 2 oba 3 oba 4 oba 5 tuzigatta n'ofuna kyoyagala sewo. Yes, nze nina bamwise Nantera Justin agambye nze nina fuuti 10 ku 10 nsobola okufuna ekyapa. Asobola okufuna oba n'owata 10 afuna ekyapa atola owe 10 ku 10 asobola bungi okufuna ekyapa n'afuna nekibeera ne mmanyage. Kimalawo sente mmeka okukyusa land title? Kya sente kisinze ettaka. Oyo abadde nambu ya Viola. Mukyala Viola kisinzira ettaka we liri na biki ebiriko. Ettaka erirere lye balimirako muwogo balina kasooli sibakyusa kye kimu ng'ettaka kuli ekizimbe edengo bunene buba busigala bwe bumu value basoka kati biri ku digital bwatwala ettaka eryo ateekamu port number block number ana ateekamu value n'ateeka mu Google map ye mulaga ttaka wenyo liri port yasobola giraba ttaka gy'olisa okukyusa liriko ekizimbe sente bweziti tekali olesa okukyusa teririko kizimbe lyerere kubanga lyo obojuza obino biteekamu olesa olyako balikolerako mayumba g'abapangisa rentals residential basula mu busuzi balimirako oba commercial uliko maduuka byonna basobola biraba so bikisinza sente zikyusa ekyapa kinza ko government value zakusalira zetunzasula nga tukyusa ekyapa esente zigenda mu URA ezigenda mu sasula omusolo mu URA sasula sente ezo. Nakato Regerin agambye ate waffe Luweero teri ttaka lye mutunda lya kyapa. Ettaka Luweero gye liri tulina Evumba Kimuliro district tena Portway ziri awo oba Bugema nodde Busiika nodde Evumba kiba kita kyetuma ettaka we liri mino kwenda tekyokumu ekyapa 15 million aso ofuna ekyapa ate nga ekyapa era kya Maryland tunda byapa bya lizi byapa bimendo webidi. Nsobola okukebera ekyapa kyange nga mpise ku Google oba ku app yonna nga sigenze mu land. Baplaningo kireeta ekyo neto nakireeta. Yes, okujjawo ng'ekyapa awo nyini ng'okiina eri n'otekamu ka application akasomera ebyapa oba bakaita ka scanner osobola kiraba ekyapa nkituufu ne wano otuusa kutinza notega mu Google olabe ekyapa search zonna esuse entuufu ndikolera ku land office etapere wali bana office nyingi land office takawedi bali mu Luweero ogenda taka Luweero bali Wakiso na Wakiso ku district bali Kampala ogenda Kampala so no tutegeera ettaka lyawo kukeberako ligwa mu land office ki sawa nyo ino kulaga abayina 15 tukola tutya okwegula era okisinza anyina nyintaka oyo go plot yo weri ani akutwala oba ni mukamaawo so mukamaawo go omutuukirira niyogera naye nomuganja akwegula
sene za kusaba ne mukanya zona za akusalidde osasula then for mulimu gwaffe kwita musaveya ajja apima ettaka eryo akole print amala ko ene chapa then amala ako ene transfer okupima ettaka lino eringa bofe gwe tukolako kyoyagala onjogana mumpimireko munsimba amayinja mukomaawo joga mumpimireko mukole print mukomaawo joga mupimeko mukole ichapa joga mupimireko mukole ichapa ate mukole ene transfer kijekituke manya gange so kyoyagala okukola era ze sente zo. Yes. Musoke Rehema ndoza yabasemba nga tumaliriza mwami Kamoga ne bwoba olina ekyapa nga bannannyini gavumenti baagala ettaka tekikola mukama asaasire. Oba olina ekyapa gwe kimanyi nti oba olina obwannannyini obwenkomeredde ne babaga kuyisaawo ekkubo gavumenti yakuyisaawo ekkubo bamala kusasula ssente ne ba projecting ezenga gavumenti toyinza giziyiza ne bakola compensation bamala bakusasula ssente so alina ekyapa n'atalina kyapa tebafaanagana nona alina ekyapa advantage ebannene nnyo. Singa owa poloti alina buzibu ki owa poloti singa gavumenti eba yagadde oyisaawo project naye nga mulimu abapoloti bungi bano ba 5 basasula ssente nede basasulako osinzira ekkuba kye baligenda okukosaako nzoba ngo ina 5 kwa 5 naye ko yatwalako 2 sagaze wa 3 so kati kekuteko kokakokka kibasasula ne basasula kungulu segeza ki byobo yinako kuyakiba kupasasulira newe kyapa manya abajja kola ni process abasinchapa bakisaleko basasula ne munda so kati avali yori aine ekyapa na batalina kyapa tefanagana of course na aine ekyapa sasula sente nga nyinjiko osinza kuono atalina kyapa. Yeah. Twagala okubanga ate tumaliriza show yaffe olunaku olwaleero twesigamye nnyo ku kintu kyo obwesigwe amazima na lwaki omuntu yandyesize Bakamoga property consultant okuleka gundi company endala ezidiringa mbyamataka ne wesigira property consultant Bakamoga property consultant boyingira mu office ye olaba ebifaananyi bingi nnyo woyingira wano olaba bebitibwa bangi nnyo abazze bamusiima olw'emirimu gye gyatambuza mu mazima n'obwenkanya ofunyeko okutiisibwa families ez'enjawulo aga muzeeyi tuwe ebyaffe tebikwatako twakuwa sente zo bakuwa sente zo tuwe ebyaffe ensonga ngezo zikwa eryo family ezimu nga tezizannya ano kati kisinzira mu handling y'abantu fatukula mu bantu emyaka 10 gise tukolagana baki n'abantu because tafanagana ne oyogera nabo nabategeera bantu kati omunyonyola ategeera n'ekizibu kusirika nga tubadde twabulidde kituufu babuli ngeki baba kwadwa omulimu ono kuba briefinga kyekiriwo nobera ofunye buzibu mu kkuba eyo ozamenza kubanga bagenda ku kyapa bagenda ka abantu basatu badi misura bagenda ku kyapa abantu basatu kyokka ate ababiri ne bagenda mu land office ate omuntu atanaatajja ono kumala kubanyonya nti mwe bonna basatu balina kubeetaaga yadde muliko kyapa basatu atunga nti kati kafa ababiri tusayininze tukyusize zino kumala okumusubira oga nti ekyo tekikola mu land office totosigira muki olina kubeera kujo nona nobeerawo nosayininga nga woli tabanyi kikyuka sinja kubanga delay mu byapa nga teva kufe yabange eva kubali betukolera abamu nga akikozesa butamanya abamu nga akikola kufiriza banne balala so nibo baba bamanyi kituufu tetulina gunizo nera fera ofente tuli wali wonkayana okyapa tukagana n'abantu tumanyiza nabo bulungi n'abatende gwe tukoledde ayakindiko omulala buzibu kyo buliwo waliwo yambuza nangamba buzibu kyo buliwo singa omuzadde yatandika okutula mutaka ng'akyali mulamu ng'ali bulungi naye ng'abaana bakyaliwo naye nga nalandi kudigabagaba mu baana takali talina buzibu baba bagabidde takali oba okoze ebintu byo gobinako obuvunaanyizibwa ki bwayinza osanga tewali bwayinza kusanga tewali buzibu bwayinza kusanga yes wali nga bani kutudde kuludde nadegabira abaana be nga mulamu talina buzibu bwajja kusanga kuziye kyabayagala kubanga yayiriye obuzibu kutwanga siriri ne lubanga takangaliriye kyaga kyalikola so nza gamba nti muzeeyi awacho kudde omwaga amateeka ku takali no ye kyayagadde oddekolamu kyalikola kubanga libali ki didye ne baganda alisayalireko nga liri intact alisikuluddemu era baba afudde abalese kiramu abalese ngabanyaye ebintu ebyo niba batalese era amateeka begada galambika ki ebyomugunza atalese kiramu begabana bitya ninga kusakura teri musango abakoze niba bayagadde kulitunda nakutona alitunda bataba ngatatunze maka wabeera tatunze mujammere iri bali bintu bye so kyagala okudikola kyalikola. Yes musinzira ko ki singa omuntu abayine takali mbonene ngagala diguza Bakamoga mugula ettaka singa omuntu abayine takali ina poloti ya ina gundize mugula
tugula ettaka omuntu osinga okukola kugula na kutunda ttaka so bw'ojja nga ettaka ly'otuguza tukusaba nnyo ebiwandiiko tugulira mu biwandiiko bantu bwetumanya abantu ebiwandiiko tujja kera mu Land Office tegeeza atuguza gwe mutuufu bangafu wano abaffe tebajjaawo bamanyi tukebera yes abasinga obungi abantu batumira tebamanyi bakikebera batya neffe tukebera ekyapa kyogera otuguza tukuyingira mu nsonga nga tetutomera so tukebera ekyapa ekyo tukkaanye mwendo twatukanyiza tusosola sente ezo n'otuwa ekyapa netukulaakulanya yes si nsonga bakuliko abantu batekuli ojja n'ettaka nene ekibo mutandikirako oggula n'owa 15 naye ng'atunda mugula yinza oba nga liri ku kkubo ku kolansi ndoza gantu ojja kuligula olibanga olinamu interest oligula okabanga katini nga tulina interest omugamba kano katini twagataka nga ddene yika 10 yika 2 ka 10 oba 5 kyo sinza weliri interest yo weri yes obanga weri nga mukaino yalitunda omukanyize mwendo n'omusasula kikatirize bulungi temutunda bubanja tetunda bibanja obanja kikiriwa tomuntu omuguziza ndagaano tosubira kumuwa kyapa ffe tukubuza ettaka ng'ogujja kufuna ekyapa kitwala bbanga ki okuprocessingibwa nekimuweebwa bw'abanga asasulisereze nga bwemumu wajja okugula byapa nga byonna weebiri twaganya otunda ettaka nga oteeka kataka katale tubanza okukola ebyapa ojja n'esente zo bantu ettaka geza milioni 15 noza nazo leero ekyapa ogenda nakyo yes osasula ogenda n'ekyapa kyo ozoga nti nsasudde sente naye munkyusize just nnaku 3 tuva amanya gaffe kudda mumanya go tuga nti njafuna nkyusiza era tukuwa ogenda nagera nakyo kuba nyine osasudde ogenda n'ekyapa kyo okukyusa waliwo fee gye bawaayo ng'aguze mumwe yes kubanga ezo sente ez'okukyusa teziba zaffe ziba za gavumenti ziba za URA process kitwala Land Office ne bakigerako omusolo chief government baliwa nagereko omusolo so gwagerese gwosasula mu banka kyaba nekikyuka yes ebigambo bye bisemba nga tumaliza haji mbebazaako nnyo abatodo tuwa kadde n'ogula kaddatako n'omanyi byataka tebigwayo emboozi awo nti butusebude butusalako netusobola okunyonda ku bulamba neruziba tukwera n'enkya n'inshallah taala tunajja tusabe Allah tuwa obuwangazi tujja kudda olunaku olulala twongerezeeko essimu zaffe 0700 17 16 73 ya MTN 0775 500 700 wajja mu office ffe Lubowa Kamoga House wokka tetulina branch nda yonna tulina kwalo Lubowa tusangibwa ojje tugensonza zettaka twogerezeganye tujja kwatagana bulungi office ffe weri tukoleko mu bwesimbu bache tukulembeza mu company yafu waffe mazima bantu manya mazima okola mazima nga tuza ku birungi bingi so ngolwaki noguno mu mwaka 2022 tulina kulemera ku mazima tuyanze nke kale cruise exclusive gwe mkutu ko badde osinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise agimanya nyongera okutegeeza nti muganda wange bino ebintu sibireeta nti because njagala mulabe nnyo oba munyumirwe nnyo naye nze ne bwenfuna abantu 5 oba 6 nga balabye sheeno naye nga mulina kyemupiikinzeemu muyize kimala okitegeera naye ebiseera ebisinga vocabulary trap programs nga zino ng'obuukawo naye muganda wange kiba kikulu nnyo kuba tukula tugenda mu maaso kiba kikulu n'ofunako ekintu ekikugattako n'ogattako mu bwongo obwo noga okay kati ebyettaka nina kino kyemmanyi ebyettaka nina kino okitegera kuba ogenda funa ssente ogula ettaka ate munnange okumekerere ng'ate oli mu maziga okaaba naye nga bw'ate bwe tufuna haji oba taata waffe n'abanga ate alina byatubuusa mu nsonga ez'enjawulo mu byettaka kiba kikulu nnyo Allen Cruise gemanya Kim sidofa badde ku kamera kulungi nnyo kubanga tukwasaganya gino emirimu wamu ne Sharifu betambula nabo kale njagala okuba nga ate nkusubira n'olunaku olwaleero naye nga nagambye Kamoga Property Consultant basangibwa wano ku Entebbe Road Kabowa ku police bw'otuukawo Lubowa Lubowa ku police bw'otuukawo ekipande oba okiraba bulungi nnyo ne bw'otuuka obutuusi mu Lubowa n'obuuza Kamoga bajja kukusongerawo kale muganda wange bali ku luguudo kwennyini so tosobola kubanga ate obula njagala okuba nga ate nkusibulira n'olunaku olwaleero happy new year musibe bulungi mweraba